Zimaze okuwera mukaga kitundu tuba tugenda mu gatali k'omutuntu naye ng'olunaku lwakusatu ennaku z'omwezi ziri 12 omwezi ogw'okuna 2023 Diana Nalunkuuma okugakusomera. Maama asobeddwa oluvannyuma lwa mutabani we okumukakkanako n'amukuba bw'abadde amusaba ssente eziva mu pikipiki ekola omulimu gwa bodaboda gye yamwewolera mu ba money lenders. Bino bibadde Masajja Kibirabbi ekisangibwa mu Makindye Ssaabagabo. Agnes n'abakoza ne mutabani we Brian Lubega beeyogeredde ebisongovu nga bali mu ofiisi y'akakiiko ak'ekyalo Masajja Kibirabbi ekisangibwa mu Makindye Ssaabagabo ng'entabo eva ku ngabana ya ssente eziva mu pikipiki Lubega gy'avuga esobola okusasula ebbanja n'abakoza lyewola mu ba money lenders. Maama sitojja kunyunga musango na gunogu sitojja kunyunga musango kwekiri Bagawe yakubi nawano anyowa mukubako nze simukonangako wadde n'olunaku n'olumu naye maama ye maama wange ansala naye semmaze emyaka ngenda nga sire yali ewuwe. Okusinziira ku n'abakoze yali yeewolera mutabani we Lubega ppiki avuge booda ave mu bwakyeresi wabula buli lwagezaako okumusaba ssente basasule n'abakoza wakati mu kukulukusa amaziga alaze embeera mutabani we gy'amuyisizzaamu. omwana nkuba atya unsobi abalugane wali polisi uza abantu ababeerawo okuwulira nange gyembeera naye bwekiba mukituufu bwange okuba maama yena wa abaana bakuza bubi ekikulu abakazi bano kiwenda kiri kimu mwesi bakubana n'abasajja bagamba omwana ge bamumpe ebivamu byebyo abaana baleke babatata baba bagunjube. Ab'akakiiko nga bakulembeddwamu ssentebe w'ekyalo Saamu Waswa Luwandaga bavumiridde obutabanguko mu maka obuviirako abazadde okwawukana buli ludda n'erwekuliza abaana. Abaana bakuza bubi naawe abaana bakuza bubi ono bakwiye batusobe bati ono omuto namusanze mu njagadde omuto tukubiriza abazadde abaana babafudde nnyo oba nga balina amagi tibabika amagi olisaako wansi lyatika abaana tebagambwako abaana tebakyakubwako eyo kakyasolotera. Babawadde amagezi okweyongerayo ku poliisi y'omu Kikajjo nga bagamba nti ensonga zaabwe zibalemeredde. siina musango n'ekya Diana Namyalo yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.